top we techimanyi ndite watsolai cause we are best of the best and better than rest. We run this bad man business to have a fucking 100 day of sleeping sickness. Love the woman, love the siwa, love the Tommy, love the Tianya. Love it, Chunyam Panze change ya. Love it, Chunyam Panze change ya. Chigunda. Yeah, man. Mukizimbe program Chigunda. Twabagambye tugenda kubawa kasawa kusawa. Teri kuwumula. OS kati ya. Nakwamini na kudata. Mutima gulia yogo josla. Never wakuvero. Wakuvoro. Nenga kakwebalize ddala wano wenyine. Webale tuletera good life. Webale nnyo webale good life. Ngiyambako. Yatekako omukono. Nakutekako omukono. Bannange. Mukama nakola ki? Mukama nayamba. Nasasira. So namukwate bulungi. Waleta good life. Nasasira. Nayambako ku mbeera y'okuba nti babeerawo. Night and day. Oyina kayimba. I need somebody to be my baby. I need somebody to be my lady. Mama Sita. Amite weba say. Mama Sita. Beautiful woman. From January to December. Baby, sirika monde wange. Nawe kakunumya natomanyiti kwoni nebyange. Yes, tugere maso. So abantu nibanga nyingi nnyo. Tuwaisamwe isa. Hit after hit. Silly gambler. Oh, gambler. I can be your hero, baby. Tawalimbera katona jeyatonda kubanga balabe mbalaba bulabi nawe balabe bulabi. Yeah, man. Okay, Suna. Mumbereyo tukwatire musuna njagala DJ obere set sagala kwebaka wano wetugenze webaka tugenda kukuta webaka ogenda kufuluma oyita wano ogendeka ogenda kumbayo session ya suna session alatikanga 2 nyimbe ezo tuze tuyi mpola nenga tunayingira suna nsaba abantu babuze kukatinyo session tujja jijja mwe. Ladies and gentlemen, mna batula wano ku Star TV Chigunda ni baganda bange bano amanya bampita OS Suna okuva mu White House Music International era nga mbategeza nti nakuzomeza asatu tuli kalenda mayi sagala mumizo okuntwala wano speed nesiranga kifulu ekigenda okuberawo ku Sunday ja ekifulu kyokka ekigenda okuberawo mu COVID kyokka ate bwe kiggwa teri kirala kigenda kuddako kino kize kitya lwaki kyo weekiri mu COVID anti twagala kulaga president ne banne batula nabo kakiiko ti endongo tagifuddeeko endongo agirowoozeeko nga sectors endala bwe yazisumulula. Ekivulu tukimanyi okuŋŋaanya abantu ate mu kaseera weekati tekikkirizibwa kuŋŋaanya abantu bangi ekyo kyogenda kikolwa. President yatembaga kuba nazo tuziyita bivulu mu ngeri yazo n'ateekawo amateeka ge balina okugoberera naffe tugenda okugoberera tusobole okubanga ekivulu kino kibeerawo tugenda kugoberera SOPs zonna nga bweziwulira sanitizinga social distance twaba demonstrating abakulu ntubalaga sitting arrangement bwegenda okubeera netubalaga engeri etugenda okusanitizinga abantu balina okujja n'endagamuntu tulina okubaregistering awali abantu balina okubeera ne masks. Abantu betusuubira ku kivulu kino si bangi nnyo tusuubira abantu nga 3 yes olwaki tugamba bwe tutyo. By the way nekirala nga sinagenda wala show nga yeri sold out abantu abagenda okugibeeramu already tetukyatunda tickets kitwakimaze kati abantu nga 3 show si yakufunamu ssente show yakulaga abakulu nti bwe mba mutukkiriza tusobola okutegeka ebintu ebifaanana bwebiti mu bifo ebinene tuyinza okugenda enambuule netutegekayo netumanya tugenda kutuuza abantu mutwalo mu kifo ky'abantu emitwalo 4 ffe netumanya engeri gye tunajjamu abantu baffe akasente okusobola okuba nga industry lwaki Suna yategese ekintu kino yandibadde ani oba Suna wenyini sijja kuta njagala tutunule COVID ono oze okukola ekivulu naye tolimbye nnyo nnyimba zikubiriza abantu kuba nti bayita mu mbeera eno okakasa jojo bantu babadde luyimba lwange lwa COVID nyingi nnyo ogamba olukwata ku COVID specifically oba mu mbeera eri mu bantu si COVID olabayo Sitwagala nnyo kulinanga mbeera kuyimbira abantu nnyimba zikwata ku mbeera ezo naye ate zenna ennyimba zange zemayinti zafuuka nnyimba za ggwanga ng'oluyimba tewali mbeera ya lubeerera guma si enkomerero ezo n'ennyimba zisobola okuba nga zikola ki amanyi abantu batugeesera ne banyiiga
nga tebakyayagala ate bintu ebyo biba stressing nga tulina bba ku bandongo ate bazzaamu live. Muyimbi asinga ennyimba z'omukwano oba eza love oba eziriyowo abantu emyombi mu kintu kya love. Ekyo mbadde sikimanyi nene yanza. Wazisinga tebakulima n'eddoboozi kwatiriramu DJ mpulira oyagala kuleeta. So Suna mu lugendo lwa music kumbi okuisinga emyaka 10 mu kisaawe kino. 16. Concert ziri meka? Concert zinakakola? Yes sir. Tuizo ziwale tuzimalayo. Toyawuddemu kuba ne sebo. Eno tetubale ya ejja tubaleze mabega. Concert. Tuyina neze tuyimba gwe oba tutegedde ntwaziyimbeyo. Kati pozi ngogamba concert ennene zo kale zogamba omayi omuyimbi bwatakola concert mu Kampala. Tebamanya nti yakoze eki yakoze naye nga tulina ebitundu bingi byetukolamu ne zi concert zirungi n'okwata akayimba kano gamba akayimba kano kahitinga ebusia n'ogenda n'okolayo concert n'olangira ku TV zeeyo ne radio zeeyo n'ogenda n'olujuza abantu kakati bwe tuba twogera concert z'e Kampala wano jukira musical nagera n'ensereramuko like 4 years to 5 years ate kino njagala kikubiriza abantu bonna abayimbi n'abatali bayimbi obanga olina omulimu gwokola n'ofunamu setback n'oserera kkiriza nti ogudde omanyi bw'otakkiriza nti ogudde tosituka anti oba tomanyi nti wagudde toba onoosituka otya olina kukkiriza nti ngudde nkoona enywedde ate nowenoonya kati kifuula omusajja w'amaanyi gemaanyi gakozesa ngaasituka nadda waggulu ya kati bwe nafunamu embeera eyo bwe nakomawo nalina okupushinga nnyo tukulaba okomawo era actually concert gye tusuubira ffe gye twakola nga White House Music eyasooka yali y'amaanyi yali ya ku twali ku Autospa abantu ne bajja nga bayitirivu nnyo abantu twagoba ku Autospa twali tetusuubira olw'ensonga waliwo shows nyingi tukira ne waliwo n'omunigeria yali etukutudde baba gundi enasana sinasa nempewo yatufuwa netwebuuza ku Valentine eyo mwe mwinayo mwali ku show y'omuntu yatufuwa nga abantu bangi nnyo be baleese empewo abantu babeerawo empewo nejja kati abantu bajja ne batuwagira bambi ate nga n'essente twali tubasabye nnyingi naye ne batafaayo n'olunaku lwaliko shows nyingi twalinako omuganda wange Maro twalinako mu Nigeria twalinako Salvador twalinako Rema ku Africana naye abantu batuwagira ffenna buli omu mu kiti kye omunigeria ye twali tugira bugizi bwe tuti teyali cricket ovo wali osobola obbabala naliyo kati olunaku olaba Suna nze muntu akola ku TV ne radio asima okutambula ebivulu ebingi nasooka busaabala ku video shoot ya Tonix wenvaayo Tonix nengatta ewamalo enve wamalo nengatta enve warema nengatta cricket enve wa cricket nengatta kakati omunigeria teyafuna bulungi bantu baali babale tayali tasobola omunigeria yitayinza kufuna bantu nga omunauganda aliko Autospa amina so mpasa session ya Suna yeddako tukomera tutunulira ekivulu kino enteekateeka ereeta ab'obuyinza yabafunye oba ali ku bibye ali ku palapase mpasa session gye nkugambye eyo session eyo gye mpulira fiiru just egenda kwenda dakika 5 tukomewo tokyampulira tokyanneesiga laavo ngitannemu ebikwaso omutima guli eyo gwe kyosula Suna nayingira ayabasi sebo kyabulamu next tune call me next tune tugende abana rupi obuzaabuza bati microphone gitunuza nnyo nze n'otagibooli ono mwana muto goli musajja mukulu tena kyotamanyi omusajja abadde yaliwo mu Jowana dino bujje waliwo mu Jowana biri enawa mawaliro ddawa tamayina gye yali muto muzibu Sina nze nalwa biri ena gwe biri onoteeka kuba olwedde wali okola mu wino pull up DJ biri ena se wali oteeka kuba musale ndiboota gwe owai ngonumbye nnyo biri ena ensambi awo sharing all ensambi ndabikanga nali neera nsamba mupiira ngeraikanga under 8 or under 7 under 6 city tires amatutambula wali eri baby cranes coach butindo embeera we bwetu eretambula kugamba cyane nali sulwa mabega wa Zambia wa Texas nali sulwa Kevin wa Kevin Ave Maria
anti olaba ku sharing anti kubo bali wakola sikati bigweri katwe eri alinga lya ttaka biseera ebyo atusulawo manjwanga nesulirawo wenti ngobulamu butambulira so mbereno suna njaka tutunulye concert je tutesetese eri mu mateeka abantu bakala obe mulambulufu eri mu mateeka amateeka concert eri mu mateeka bulungi nnyo tetwandituuse eno yonna gye tutuuse nga tebannatukwata singa tetubadde mu mateeka ne press conference gyotaaliko saaliwo naye waliwo egendo baawo wayagala kujja waliwo egendo baawo olwokubiri ngenda kubaawo amiina nnyo tujja kusanyukira tetusobola kuba nga tukola enkiiko ezo enkuŋŋaana tutaddeyo zibaana tugize ekifo tukisasudde tugenze mu office ge twagende wa IGP tugenze ku gender tugenze ku Ministry of Health tugenze tulina n'ekibiina kati kyetusembyeyo actually sheno yeyimbiddwamu ekibiina ekitwala abakozi bonna ekibiina ekyo kintawaanya jojo naye kiri NU ate ngenda okulaba olusi oli ng'ayogerako P NUP P esembayo naye leetezo wakati ya NUAAWCP Trade Union omukyala ekulibwa omukyala bamuyita Secretary Anita Nanozi ekibiina ekyo kyekispearheadings ensonga eno olw'ensonga kyo kyogera direct n'akakiiko akakulu eri akakimala nate suna akatono nnyo mu mbeera ya buli kintu ekiddamu okukola oba bizinensi eddamu okukola tumala kulindirira kirangiriro kya mukulembeze wa ggwanga naye for this case tetunawulirako ng'alangirira nti abayimbi bategeka ebintu andi kati waliwo bodies nga bwegambye nga zo bwe issue bweba egenzeyo ku tebo yaabwe bo bennyini bannyonnyola abakulembeze ne babagamba mumanyi ono omukozi tumweyimiridde mu kuteekateeka ekintu kyawe okuteekateeka era twakiyiseemu nga tulaba kirungi kuba muzeeyi Museveni bwabeereyo waggulu yes ya implementing ebintu byayogera wansi ate naye ng'omuntu yateekawo obukiiko n'ebibiina muwabule ate bibeere ne ku ground birabe ekigenda mu maaso bwe balaba ng'ekintu tekiri mu bulabe bakireka ne kiba kati ng'ekyaffe tekiri mu bulabe kigenda kuba ku mulamwa nga kigoberera amateeka ge yateekawo nti omuntu oba okola embaga ABCD naffe eno tugitwala ng'embaga y'abayimbi egenda okukolebwa okay otutulira nekya ya concert eno is it a one man show oba waliwo abayimbi abakuwerekeddeko yes wewala nnyo okumbuza kibuuzo kino ndakyerabira sanyuse nnyo koze eno gye ndimu lw'olutalo lwendimu lwonna lwakulwanirira industry ya music industry at large it is not a cause eyange ng'omuntu individual naye abayimbi abamu ku bo kale nja kukikamba wolereze nga nze nti ndowooza batiddemu bagamba nti oba maybe kiyinza okubamu obulabe naye nange ndi muyimbi nga bo nange nafunako akawunga ke baabawa ne kaggwawo nkimanyi gye bali bakanga nange bwenkaaba mu kisenge kyange nga n'ebinnuma ndi mwavu n'ebirala naye nze sigera kutuula butuuzi kanzigyeyo ekigere oba bakitemako bakole ki basirwe ebitalo lw'ensosa okulwana nalwanako dde entalo zikimanyi ozozikuba kati ekyabayimbi okuba nga bandeka mu ntalo zino nakimanyiira naye banaaba tebazze kuyimba show ejja kufuuka one man's show bwekinaaba nga ekirungi ekiriwo nti waliwo omukisa bena abayimbi baffe bakuba essimu nti kikutte nti ye abayina nina obudde bwengenda okuteekawo nga ne bwoba gwe ennamba emu wa Uganda essaawa ezo bwe zinaakusanga nga tonnatuuka kale tosobola kuyimba ku sheeyo suuna oyogedde ku namba emu oli namba mmeka taata nze sina namba ni numberless amiina sunanga woteeka concert wategeddeko nti bigaya alina lisiti egenda okufuna kasente oba oli mu concert tomanyi nti waliwo ekigenda mu maaso nze sirulunkanira nnyo sente enzaagala kati bigaya bw'aba alina lisiti egenda okufuna sente bwabanga nga kituufu yagikoze bwe naaba siriiko sijja kufaayo bwe naaba kwendi nja kusanyuka kubanga sente nzaagala naye sijja zirunkanira bwe zinaaba zize welangulira zirya suna nga nguta oba nga tukwerekereza tulabe engeri gye tutambulamu akadde concert bagiyise batya tebatusobola concert n'oluyimba lwange baluyita tebatusobola ye project empya eriwo oluyimba olwo twaluyimbye nga tutegeeza nti abo bonna abatulaba omanyi Uganda ejjuddemu ekintu bwe baluyimba ekisinga okubeera nga kyahitinga mu Uganda nkokola kwegamba kweryamu kwewalana
bannayuganda kyekintu kye basinga okutegeera obutagaliza bungi rupi oli wano okola no kusita ne muganda wange eri wansi naye nkimanyi nammwe mwine enkokola zammwe nyingi musanga wano so bannayuganda balema okumanya nti ensi yaffe ngagga in fact sijja kwogera nga zatali munnayuganda bannayuganda twalema okumanya nti ensi yaffe ngagga just yeetaaga ekintu kimu kolagana kyova laba polisi ezitufuga tezikiwuka lwakuba nti ffe tetumanyi kyakukola tetuli kimu ekyo nno nkikuba ne mu music industry omuntu alowooza kyagenda ye nga bwe yeerowooza abanga abawagizi bwe bamuwana nti namba emu nalowooza nti agenda kubeera namba emu forever atuuka n'okubeera namba 10 nga tamanyi ng'alowooza kyali namba awo wenyini suuno obubaka obusembayo suuno tufune ne project yaffe ekyali obubaka obusembayo ngenda buwa abavubuka okusookera ddala nga mbakoola mujje muwagire ekivvulu kino ekigenda okuvaako ekisumuluzo ekigenda okusumulula endongo kuba endongo bwe bulamu bw'omuvubuka tugenda kubeera kalenda ng'ennaku z'omwezi 3 okiwulira nga lugenda kuba lunaku lwa sande mujje mwagire endongo evuge egenda kubeera live ate tugenda kutandika saawa 4 mpaka saawa emu okulekayo obudde bwa kafyu olina okuba ne masiki n'endaga muntu ate newoba oyagadde osobola okutanga mubulamu ne kasanitizer konobeera wali nga buli kaseera weeyisaako tugenda kuba ne security munda okusobola okukola ki okukuuma ebyokwerinda lupi togenda kuzina ng'okyankalanya abawala oli yambuza nanga bwe nzija ne mukazi wange ate namukola ntya nga oluyimba okubi akayimba lavyo yanziba amaaso kankutta omubabiri mpulira jidde njagala kuzinako nani na mukazi wange nange ne mbagamba nti eno muba temuzze muki muba temuzze mu luyimba lwabagalana temuzze mu squeeze muba muzze kuwagira kivulu kigenda kusumula ndongo gwe omukazi mutunulire scientifically nga then biology byekole byokka automatically biology bw'anaakwatayo omuntu bwe mufuluma nga mugenda kustepeziddako so tegenda kubeera kwekonerera tugenda kubikakasa buli muntu azinira mu katebekera ab'ebyokwerinda bajja kubaamu muli nga bayimiridde mu mabanga ago kati ekisembayo mbebaza nnyo okuwagira ekigunda ne Star TV ate mbebaza nnyo okuwagira White House Music yange y'Omulange Ssuuna tubagamba nti wali ku kalenda tubakoleddewo offices abayimbi gwoba olowooza nti okuwandika kukalubiriza jangu tukulage bawandika ennyimba bw'oba tomanyidde ddala kuwandika jangu tukuguza oluyimba olugenda okufulirawo superstar then studio nayo tugitaddewo era tutaddewo ne offices ezikwasaganya promotions z'abayimbi bonna mu White House Music tuli kalenda wali omanyiwo bulungi lupi manyiwo ekisembayo abavubuka mu kaseera kano ke tulimu tewali mirimu temukulyetingawo mirimu ngajja kuba butayimbwa kukwata bakazi kubba bannammwe ate nekira kisembayo temufa sirimu amina wano mpola mpola nga tonadduka akayimba njagala premier nga kayimba nga tula mu kamera awo mpola mpola dinako DJ kwate mutsoke nga kubemu omanyi bannayuganda sebo mugendo gati omusajja si yayimbye ebintu ebyo them I can't stop with chimanyi nti tebasobola kwata Zanda White ali kuki Zanda White mukuyitira omwagala mulaba kubeega mubuuliza ku bibiri buuliza akade katututte Zanda White jamu katono nyo niye abadde kumpi Zanda White mubuuze kyagala omubuuze Zanda White ne mukayimba akapya mwali Zanda White buuza ku bantu nakikemba kuba kapya tututte tugende mu luyimba yes bafanizi bafa ba White House Music tubagala nnyo nga 3 tali kusuula kuwaga buwazi White House luyira awo wenyini tugende mu luyimba lwaffe tikyonjagaliza kyenkuwagaliza bondaga faya nga njikola ki nga njikuddiza nenga Zanda White mundu menye erudde ku avudde ku mpagala erudde ku mutto them I can't stop with chimanyi nti tebasobola cause we are best of the best and better than rest. We run this bad man business to have a fucking 100 day of sleeping sickness. Them I can't stop with